Mukama yakyadde wange ne banneiba ne bagamba yabaffe buli lunaku ebeera holiday wange namanya lujja kukya Mukama nkyalire bino yabyogeranga kozesa kamwake olunalo lwange olunalo luyimba lwange Sonia yakola cover yakola cover yalwo wemba ompise mu church okuweereza oba ompise kuyimba nga muweereza so singa business. That's why I need your facilitation. Bompita ku mbaga okuyimba awo mba ngenda kwe pricing kuba ompise for business. Omusumba yakuwe basenka ngomaze okuyimba nga maze okuyimba ogendo sango muyimbi awo gaba atwa emitwalo 10 biki nengere omutundu yakuchire yasaana ebiri nga baguze lita 10 ya mafuta ngeri awo baji emotoka amafuta genyini ge bayuwamu we bati omusumba soba kuba nembeera nga alaba you're taking the shine no muyimbi kale gwe manyi yali wansi wo musumba ne olwokuba ye yali star na yawuzaamu endinga nakola echache yiye omusumba asobola okutunulira nga threat. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale mbaniriza nnyo ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniriza ko na jemusinzidde okubanga mutulabira tuli ku Landstar Hotel wetusinzidde okubanga tukuweereza Lukuli Road wano we tuli located nagamba tuli we located mu kibuga Kampala tuli Makindye naye tuli ku luguudo omanyi papazi weeri then opposite we wasangibwa Landstar Hotel awentuula oba offices zange weziri nenga kalabye emirimu gyange bulungi nnyo kale tuli proud pie by Hasi Beauty Parlor ku Italian Supermarket ku Renville ennungi olususu olulungi perfumes ennungi byonna babirina bulungi nnyo genda ku Hasi Beauty Parlor then tulina bannaffe aba Africa One Tours and Travel wamu ne Mami Gadgets bwetoote bwetambuza obulamu okulaba nga tukuweereza bulungi nnyo olunaku olwaleero I'm one of those people abaagala nnyo young talents so olwaleero ndina omuvubuka yayimba akayimba mu gospel last year ze zimu ku nnyimba bwe twali ku kimeeza kya Salt ne Mami Susan Makula ne mugamba nti ze zimu ku nnyimba nze nganze ezankolera yayimba akayimba kagamba Mukama yakyadde wange which is going to be a very big topic bw'owulira omwana nga ayimba owulira n'ogamba nti maybe emabega w'olulimba waliyo story ennene gye tutamanyi lwaki abavubuka ennaku zino abato edda twalabanga gospel music yayimbwanga bakyala bakulu n'abakazi bakulu naye bw'otunulira ba Levikson, Kupi Bly, Hurricane ba Grace Morgan abavubuka bato bayimba gospel booli awo asikiriza omuvubuka okuwuliriza mbozi ki eri emabega w'ekyo who inspired him n'ebyo ebirala bingi nnyo bye tugenda last year ndowooza nakyazaako Titus Kuteesa ng'alina akayimba akayitibwa Ndi Mulokole akaakolera ddala obulungi nnyo last year era this year yalina ekivvulu ekyali ku MTN Arena and this time round omuvubuka omulala Segmento naye alina ekivvulu mwezi gwa November bye tugenda okuba nga twogerako olunaku lwaleero he's a gospel artist bano bannyumira abaana emyaka gino okukyaza omuli Lena Price kwegamba olaba nga ekigendererwa mu gospel weekiri kinene nnyo and nyongera okutegeeza nti togwamu maanyi tokyusa layini nti because olaba eno waliyo sente nyingi mu Sasula naye I believe God has a strong reason lwaki yakusindika oweereze ng'oyita mu gospel osabirawo nsabira ku Shairo City Church eri Mukono musumba bamuyitani bamuyita Pastor Godfrey Joshua Kuteesa ajja kwongera ku dobozi nsabira ku Shairo City no
Omusumba wange bamuyita Bishop Godfrey Joshua Kuteesa ne Mami Faith Kuteesa. Okay. Be basumba bange. Gy'osinzira mu kyaki? Gye nsinzira naye ate nsula Nansana. Osula Nansana? Naye buli Sande ogenda n'osaba? Sigenda buli Sande. Ndudde by the way okugenda ku church. Okay. Ati oluyimba olwo lwajja lwaleeta ebizibu bingi. Okay. Ogenda okwesanga ebiseera ebisinga bookings zaffe kati nga abayimba gospel zibeera ku Friday, Saturday na Sunday. So kati abasinga batubukinga tuyimbe ne mu church services. So ogenda okwekanga ku Sunday togenze ku church naye nga toyina church endala gy'ogenza okuweereza. Naye nga nali nannyonnyola musumba. So remember sikiise abakimanyi nti ndi mbuweereza. Nenga church yo. Ye church yange. Okay. Weyanjulire yakulaba omuyanjulire bulungi akutegeere bulungi. Abatulaba bali ku exclusive ne Alan nange yenza Segmento omusomi wa Matayo. Ndi musanyufu nnyo by the way okubeera wano eno. Bulijjo nnindirira era nzijukira nakuweerezaako ne message sometime back. Naye era ebiro bye bino. Alhamdulillah. Ebiro bye bino. Ndi musanyufu nnyo. Simanyi yenza Segmento omusomi wa Matayo. Ndi muyimbi wa gospel. Yefe abavubuka abato nga woboogedde. Ate Mukama tuwadde ekisa nti kati ebintu bye twalinga twagala abituwadde. Amina. Twali tweyayaanira nnyo amatu g'abantu kuba ennyimba twazirina kuva dda. Okay. Naye twebaza Mukama nti kati at least atuwadde ku matu osobola okubeerako awantu n'okola statement ne bakuwulira mu luyimba. Amina. Era ndooza ne yakyadde we yava. Ya pozi n'ekirala nina concert ng'ennaku z'omwezi 2 November eri ku MTN Arena. Amina. Mu video omuntu bwakulaba alaba omuvubuka alinga 30 naye ate mu reality nzaakulaba oli muvubuka mutono ddala. Bano bayita abavubuka bate envuumuulo. Ndi muvubuka muto envuumuulo. Ali myaka emeka? Nina emyaka mingi naye ndi muto. Emyaka gye mingi naye bwo buto ndi muto. Nina emyaka 31. Wow. Sanyusa okulaba. Nange sayise. Walinnya dda ku 3rd floor. Olina omwana? Sirina mwana. Ate omukyala? Sirina mukyala. Te girlfriend? Tolese buzibu olowooza kubanga omanyi bwe tubeera mu kkanisa eyo abasumba batuyigiriza okubeera abeerufu. Kwegamba ate omulokole oba wanjawulo omukko n'abantu abalala. Ndaba gy'olaga naye. Omanyi omulokole oba wanjawulo ate bw'oba oyimba gospel oba wanjawulo nnyo. Katonda Bayibuli tekkiririza mu kulimba. Bayibuli tekkiririza mu kulimba. Bayibuli tekkiririza mu how do they call it in Bible? Like ogende eno neeno osobola n'omwaga kati olina okuba nga oli mu layini emu ate emyaka 3 gy'olimu era kyaki etugamba olina okuba nga olina otandise olugendo lw'okulaba alaba ku muntu. So olina girlfriend? Kankyogere bwe ntyo kasita otaddemu ekigambo okulaba alaba. Olina gw'olaba waali kuba ayinza okuba yetakimanyi. Yayinza okuba takimanyi nti nga laba ogirimu wekka. Simanyi enewe naye ndowooza kyekyo kuba nekuwulira ekibuuzo ekyo kizibu okuddamu by the way. Si ku gospel artist si ku ki oli nowaba si muyimbi naye nga kamera zimutunuddemu kubanga ebiseera ebisinga woga nti nina girlfriend ekiddako baba bagenda kubuza erinnya lye. Fine mami omuyita otya? Oyo omujasi wa America? Fine mami sister wange. Fine mami oyo gwolaba sister wange. She is my favorite person. She's my sister. She's your sister in Christ? In everything. Kuba fine mama oyo tweddira gumu. Ye namale nze male. Namale nze male. Kati ate nesanga nga actually fine mama Katonda ye yamumpa. Fine mama Katonda ye yamumpa because I've known her for a short while but she has impacted my life a lot. Yeah, so I bless the Lord for her life. I bless the Lord for her presence in my life. Yeah, I love her so much. Wow, thank you. I want to know, erinnya Segmento liva kuki? Segmento, it's an abbreviation. Kitegeeza sent to give a message for nations to obey. Which to wekigwayo. Wekiva. Sent to give a message for nations to obey. Nina mukwano gwange bamuyita Dora. Dora omumanyi? Dora Jimmy's. Dora oyo namugamba akayimba ako nkagala nnyo. Dora ne yeebuuza nti ALLANCRUZ kuva ddi ng'owuliriza abayimbi ba gospel. Actually nze simanyi lwaki
naye mbeera nnyo mu concerts z'abaana ba gospel and I see faces wondering what I'm doing there. Yeah. Nakulaba ne kundi mulokole festival. Yes, naliyo. Mbadde concert ya Levikson yakubi Blay yansuba cause nali out of the country. But I was meant to I was supposed to be there because when it comes to gospel music eri abavubuka I believe sajja wange ono ali Canada ni Seku. Yes, Martin Saku. Y'omu kwabo abatandika gospel oyo ng'omuvubuka ayagaza omuvubuka to worship but still feel the same vibe as a youth. B'otunulira ba Copy Bly, b'otunulira ba Hurricane, b'otunulira ba Crystal Fabulous, b'otunulira ba Fortune Spice. Yeah? Abaana abo owulira nga bayimba bulungi. Levikson, ya Grace Morgan bakuleetera okwagala Yesu but ng'ate osigadde ng'omuvubuka. I'm not saying nti mu ngeri oli tanyuma but there is a vibe nti omuvubuka asobola okusanyuka naye ng'era still mulokole. Kituufu. You get? Twavuddeyo eri ku bino ebyagundi byoku omanyi n'ezo video za gospel dda nga bali ku mayinja bali mu mazzi bali mu byeru awo twavaawo kati. Yes. Tuli intentional n'enjiri nti omuvubuka yenna tumusanze bwe that's when we arrest you. Wona tukusangidde. Enjiri wekwatira. So ojja gwe nga bwoli tukuleeta nga bwoli. Okay. So kati n'enjiri nayo tuli intentional tuba tugibuulira. Bwe tuba nga tuli bavubuka tulina obuulira enjiri nga nvubuka. N'ennyimba za tuyimba tulina oziyimba nga nvubuka. Such that wobanga oli mu church nga dansolo yaba webbaala osobola omusanga ne mu church n'otagenda mu bbaala. So kati niwabanga yona sayo yona jo niwagaba amapiano iro ne mu church ojja gasanga. So tumaliriza tuli concentrated mu church nga buli kimu kyoyagala kyewali egombye kyonna ekyali oboli awe kyali kusikirizo genderi mu church mu ekiri ate ng'odigidira mu Yesu. So enjiri tugifudde intentional. We want to make sure that n'abavubuka naffe tugenda mu ggulu. Amina. Njagala tujja kukomawo awantu awo naye njagala nnyo akayimba ndi omu ku abo abantu abakuba ennyo akayimba ako ku radio ne TV. Gambe ndi ku interview akayimba kanyumira nnyo Mukama yakyadde wange ne ba neighbor ne bagamba ye abaffe but the message is so strong though kasesa kalakizale like kasesa but message ya Katonda but enyuma okuwulira but ate bw'otuula wansi awo n'otunula ebintu ebimu Mukama byakkoledde n'ogamba naye amazima nkubuulire kyaka Mukama waliwo lwakola ki lwakyala nga simanyi. Kituufu. Before nga tetulina tunnyonnyola kayimba kano ke kava message iswe wakana akayimba soko katuweemu kubanze nange ng'omuntu kannyumira yensonga lwaki ezimu ku nnyimba ezakuyisizza wano. Yes sebo kayimba kannyumirira nno ddala okuzaama sabula amaloboozi tuwulire. Tibanange wansi w'enjuba wano nga nindiridde Mukama era kabuze katana byombiveeko waliwo abandagirira mbu balina gye balaga eyo nabbi n'abawa emiti nga bwensoma Matayo siraba lunyiriri nabadde nkooye okuloota ng'okusanga ekisawo nga kijjuddemu amazike n'enzuukuka nga muwaleti nina kido ate nga kya ccenji sibalimba Mukama yakyaddeeka ne bamalayika nga beetisse waliwo n'ebirala bye baleeta enkya akishwala bammanja munkubire enamba yange mugisevinge nze ndi bulala sikyafugika namanya lujja kukya Mukama nkyalire yakyadde golo nakubye 3 kwawe nga ze twakubye abamaniyo. So Mukama yakyadde wange ne baneiba ne bagamba yabaffe buli lunaku ebeera holiday wange nakimanya mu kusooka namanya lujja kukya Mukama nkyalire yakyadde golo nakubye 3 kwawe. Wow. Kayimba kalungi nnyo.
otandika otya okulowooza ku message bweti and okuwandiika idea ziva kuki? What's the secret behind this song? Gyolina ku mutima gwo. Oluyimba olwo lwajja nga it was real to me. Lwali real gyendi. Kale kyewunyisa nti the way I got the song nti nalufuna nga lulinga olutali serious ninga ate luli serious. Lwogera ku muntu Katonda gwakyalidde n'oyo alina essuubi ery'okukyalirwa. Nti n'owo oluwuliriza nga Katonda tannakukyalira ofuna essuubi nti anytime gwaddako. So nze yasooka kyala mu bulamu bwange. Nze Katonda yasooka kyala mu bulamu bwange. Yakola atya? Yajja atya? Yajja afaanana atya? Gwe kyakugira kitya? Katonda akyala mu ngeri nnyingi. Waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga tosobola ku explaininga ngeri kijje bikoleddwamu. Nga naddala ebintu ebitutuukako nga tulabira tetusaanidde bitutuukeko. So obeera tolina ng'egyo nnyonnyola muntu nti nali mulungi nnyo oba nalina ssente nnyingi nnyo oba nalina connections nnyingi nnyo. Kati I can give you an example. Nze bulijjo neesunga okujja ku exclusive yo. Naye siina sikuwadde ssente, siina kyenyiza gamba nti kino kye nnakoze ompite. Naye ne fine mama yennyini nnyini saamugambako nti yogera ne Alan. Kuba ye yankubira essimu n'aŋŋamba, would you love to be on an exclusive with Alan? So oluyimba luli mu continuous tense nti Katonda ever abeera akyala mu bulamu bwaffe. Waliwo ebintu Katonda byakola nga tosobola ku explaininga muntu ng'ekijja gyabikozeemu. Ndoza kye bayita ekisa. So nze ndabye ekisa mu bulamu bwange okutandikira ddala mu kusoma kwange ndabye ekisa. Nze okuviira ddala mu P1 paka ku campus. Nali siri ku basale ne abantu abampeereranga bakwatibwangako bukwatibwa. Ne bagamba nti naye n'omwana ffe katumuweerere. So nagattagatta ebintu Katonda byazzenga akola mu bulamu bwange ne ndaba nga sina explanation endala yonna gye nnina kujjako kuba nti ye yakyala mu bulamu bwange. Kakati ate n'okulindirira kuno ne kwe tubeera tulindirira. Waliwo ebintu bye tuba tulindirira mu bulamu n'olindirira ekintu n'obula kata obiveeko buvi then Katonda awo najja n'alabisibwa mu bulamu bwo. So abantu bangi abalinga nze nga balina obujulizi obw'okukyalirwa kwabwe. Nawe newe obuzibiridde bwoti wa olunaku lwojjukira nti naye waneno nayitawo lwa Katonda. Waneno Katonda yankyalira bukyalizi. So we keep on seeing God in our lives era nzikiriza nti nno oluyimba lukyayogera eri obulamu bwange ate lukyayogera n'eri obulamu bw'abantu abalala. So nali seeyimbako nze kani wankubadde nga nina obujulizi obwange naye nali nyimba ne ku bantu abalala. Ani yaluwandiika? Nze yaluwandiika. Olunaku lwakya lutya? Nali ku mulimu awo kwendira kofi. Ne lujja. Actually yakyadde lwali terulina kuba luyimba. Yakyadde nina oluyimba lwe nali mpandiika kati nga terunaggwa nga ndiyimba nga ndi kuwandiika verse 2. Kati mba ndi kuwandiika verse 2 byebyo ebigambo bya yakyadde ebya namanya lujja kukya Mukama yali eyina kuba verse 2 yalimba olulala lwe nali mpandiika. Kati bwe nali mpandiika eyo verse 2 nagenda okulya nga vibe ate yondala nnyo. Wait a minute. Kale atajjukira oluyimba oluba luzenga Katonda yali olukuwa. Ebigambo bijja byokka. Ebigambo ogenda okulanga ebigambo bize kuba oluyimba naluwandikira mu lunaku olwa. Nengenda nenkubira essimu ne mugazi. Nina kituni nali nkola album. Ne mugazi tugenda kola album ya nyimba 12. Naye nina kituni kye nakafuna kati tukyongereko kuki ku album. Kati we tukikola. Ne mugamba naye nga tetulina oluyimba lutambula. Lwaki tetutati nekya vibe muko kubanga ziri endala zonna ziringa ezitali za vibe. Tukite kibereberekawo mu bantu bategere nti tuli bize nga wetukola ku album. Munaye ekiyimba tekyali tugamba kubanga kyali serious nyina obuliriza ebigambo byennyini kiringa ekitali serious. So zinagamba kale tukite kibereberemu awo nga wetulinda kuba album yali nafuluma mu January wa guno omwaka. Munange wente ekiyimba era nakita ne waita wondozo wange omwezi mulamba. Nga kiri awo bubeezi just keeping abantu busy. Then nzuko lunaku lumu ngolimba lufuuse kirala ku TikTok. Nga bana TikTok buli omwali kulo. Kati kijja kitya mba nagana ne performing eyo wa Sonia. Omanyi olimba lwe bayita Ndabye Katonda. Bino yabyogera nga kozesa kamwake. Olunalo lwange. Olunalo luyimba lwange. Sonia yakola cover. Aha, yakola cover yalwo. Nerufuuka viral. Olwo lugenda lutya mu ddoboozi lyo? Era lugenda bwe lutyo lwakola lwa speed.
lwalagalaga era ndabye Katonda soko lutuwemu ko bannange bino yabyogeranga akozesa akamwake tindiba mutwe yabyogeranga yagala amawanga gamanye tiye Katonda kati nze bwentu bwenduyimba saina lugendo yantemedde wempita saina kifo saina kuwa bino omuliro yagutambula kati nze nkyanyumirwa nze nkyanyumirwa omuliro yaguzikiza mukasana peleketya nekibuyaga teyandeka kugwa gwa wala ndabye omukono gwe nga guwonya ndabye Katonda nga situla batalina kye baline bafukamiza ne bafukamiza ensozi. He came to give me a better life. He came to set me free. Anyway, we sing blessings of Allah in the city and the village. There, where we taking over territory. Abwala kami huwana, you gave me some. Ndabye Katonda. Kati atoro woli ye version jomanyi. Irote temuni kawangala. Ndabye Katonda. Ndabye Katonda. Kati Yesu anaga ndabye Katonda. Actually, I was looking for Sonia. She has a very golden voice. Yeah. Kati Sonia ampita. Na mwe bale kuweereza Jesus Christ. Ampita ku church yabwe nangamba segmento gwanfudde kyendi. Wanzikiriza nyimbo luyimba lwo bampita buli wamu. Mbadde nsaba. Actually natuke saa nindu mulekera. Era niwe tuba ku show tubera ku show nga ndiko naye. Siruyimba. Mugamba yimba ndabye Katonda. So yangamba mbadde nsaba nkukyazeko ku church yaffe kuba n'abantu baagala kola ki kulaba. Nemwa ngenda kujja nampo lunako nambuza sente meka nemwa asoni yatompa sente. Ngenda kujja buzi. Soni yalinga muwala wange mu music. So ningenda kucha naye namuwa obukwakulizo nemugamba njagala onkwate bu clip. I want a videographer in place. Obo clip mujja bumpa kuba njagala ku kola live ate mali nyimbe ne CD. Kati njagala kola live ya Kyadde. Kuba nali sikolanga kola live ya Kyadde. Actually Sonia yagulawo nyamaso gange. Nakitegeera nti otwa tuyimbe nyimba za speed ndoza abantu tebawulira bulungi bigambo. Wokaka nabo oti bawulira ebigambo bye badde oyimba nti birimu omulamwa. So ekyanjagaza kola live ya Kyadde nga njagala na Rwondu yimbe nga nzikakkanye. Ko yeto wali buzibu. Nendu yimba mu live ne after a week nampereza obo clip nga nvuddeyo. Kati ekiro nenkatema ka clip ka ya Kyadde. Nenkatema mu video busatu nga wembuteka mu drafts. Kumbe akamu nerabira ne stakateeka mu drafts. Nekono ka upload. Kati ke kakagenda viral. Era obo ketegereza ko kaliko tekaliko na captions ziri awo. Kuba yakampereza kiro nenkatema nga wenkateeka mu drafts za TikTok. Nagendo kuba saaka posting nga ntegedde. Kati nagendo kera kumacha. Ujukira wobo bikula boti TikTok waneno gwe mununga wagwaso kula TikTok ongerika akagambo 99 nga tonna bajigula oko. Ba update nze TikTok ngendo okubikulawo bwenti. Nga ne wano mu message nga buli kimu kipyanga Facebook dashboard yekyuseemuko. Ngamba yiche kigenda maaso. Kati wacho bata spam liking nendoza nti wala wan spam liking nze. Nengendo kona mu luyimba nga nasoka na scrolling actually nga sinabagenda mugundi ngando uli balulingo post yange je na post nze linga etambula nenga nange kenyini mbadde sijimanyi. Kati ngendo kera mu drafts nga teriyo ne manya nti no ye posting either naji post nze sitegedde oba ye post nze. So ngendo kebera that morning kwa olwamala drafts ne nebaka. Nagendo kera kumachanga nina views ndoze mtalo ngesa tunekitundu. Ningenda ku mulimu naye nga sikitegera kigenda maaso. Kati ngendo tuuka ku mulimu nga jiweze 5. Nga jiweze mitwale 5. Ninga alindako katono. Kano ka video kaka kino kye bayito okutambuza video okutambula. Kati nali ku mulimu nga city settled and I was a manager. Ninga banda ba city settled. Kati wansi waliyo offices. Kati n'abaana benkola nabo ngendo ka jukira obulimbi gwa TikTok. Ngendo ulira nga sinza scrolling naye nga mpulira akayimba. Baba scrolling naye nga nabo tebamanyi nti yenze. Kanda babuli oli wa scrolling ya Kyadde. Kama ya Kyadde wange. Kati ngendo kuddayo nga kaweze mitwalo zanga 12 that same day. Olunaku lugendo okuzibanga ni mitwalo 2 eja views. Lena nankubira. Lena price. Lena nankubira. Nanga segmento akayimbako. Kati gwe choino manya tukujjeko emikono.
tetugenda kuzzaako mikono gwowedde naye kyowulira nze akiwulira kuba lena yalina akamwenyumwenyu nga katrendinze yasooka kumbuuza owulira otya nga simanyi ngeri nyinza kunnyonnyola nga nkitegeera kyowulira nze nkimanyi kyowulira ne Titus akimanyi kyowulira actually ne Titus naye yaŋŋamba bro kyowulira nkiwulira kyoyitamu nkimanyi kati kyenakola akayima nga akansuseeko ati nga buli challenge gye nteekayo ekikuba nensaba leave ku mulimu nendwalawo nga mpulira njagala beera ku TikTok kwokka nendwalawo ne for 2 days nga ndi ku TikTok ndaba ngeri oluyimba gye lutambulamu oluyimba bwe lutuufuuka viral ne Sonia naye nemukubira nemugamba webale nnyo bukilipu bwe wampa I think it was the time, it was the right time. So that's how Yachade gets introduced after a month. That's when it gets introduced to people. Yachade ono akoledde Sente ofunyemu yeah ale kirungi kya runti era tosobola gana nti ankoledde Sente zikiwedde akyazikola Sente jukira by the time Yachade wafukira viral nali nakafuna amagezi aga distribution ago ku distributinga music actually ne ndabye Katonda wa Sonia yagenda okufuuka viral nga amagezi ngafunye so Yachade ne ndabye Katonda kuba ndabye Katonda wa Sonia I have the rights I'm the one with the rights zinkoledde Sente on my digital platforms zinkoledde Sente zitegerekeka ku streams zinkoledde Sente zitegerekeka sisubira nti saa zinene nsobola okuga nti sina rent and it's a continuous process kayate ne bookings nzi nali siberanga kawo actually waliwo yali ambuuza nti nze kyenjagala ekyantuukako ku Yachade kituuke ku buli muyimbi wa gospel. It's the best feeling an artist can have, feeling appreciated. Bookings zeeyongera ogenda okola nga kalenda ye eri busy ezo zibeera Sente. Then Yachade ekirala kye yaleeta yampa obwa ambassadorship. Waliwo omukyala bamuyita Donna Masolo. She's the CEO of Sparkles Saloon. Alina n'essomero bayita Malayika. So yampita yankubira essimu ku Mother's Day. Nangamba jangu njagala kukola business naawe. Nantera kaka akayimba ka Yachade. Nangamba nampa obujulizi nangamba nakawulira ku Friday nga nina amabanja ga miliyoni 600. Abamanja ne mbagamba bankubire ku Monday. Nini nasooka wulira luyimba lwo. Nagenda tuuka ku Monday nga bonna mbasasudde baweddeyo. Nangamba I want you to eat my money. So sina kyemmanja Yachade. Omugagga yagamba ki? Yangamba I want you to eat my money. Era sina kyemmanja Yachade. She made me the brand ambassador of Malayika and we're still working together. So Malayika ekola ki? Malayika Vocational Institute, it's a vocational institute. MVBI. Bya mikono. Bya mikono. It's vocational skilling. Okay. Yeah, so Yachade ankolede bintu angaseko mikwano mingi, angaseko fine mama, angaseko n'emikwano emirala mingi, and it introduced me to other people. It introduced me to both the artists and the audience. Omanyi walwaira olimbo olukwanjula eri abantu ate ne waba n'olimbo olukwanjula eri abayimbi banno. So kati otuuka awantu ne bamanya nti no oyazze muyimbi. It's because of Yachade. Ate kiba kiwulikika bulungi okubeera nga they can identify you with a song as an artist. So it has established me as an artist. Sisobola kumalayo birungi Yachade byankoledde ate ne byakyankola ate antutene ku arena. So Yachade yatwala ku arena. Era title eri Yachade ku arena. Yachade ku arena. N'okubeerawo. Njaga nyumirwa nnyo by the way nze ekintu kitali kintu kinyumira nga kulaba muvubuka bwe tuli myaka jeje kubeera successful. And that's why I attend those shows. Tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo tweyongera ne segmento tovao. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-09 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, so tukyeyongerayo ne Segmento. He is a talented gospel artist ate nga muvubuka muto.
Omaze bbanga ki ng'oyimba gospel? Natandika okuyimba mu 2017. 2017. That's roughly 7 years. 4 plus 3, 7 years. So ine nyimba meka? Ine nyimba 13. Yeah. And the famous ones are? Yakyadde. Ndabye Katonda bwerere. Bwerere lugenda lutya? Ogenda kunkulembera omenyemenye buli kisenge era n'ekitala kyo otemeteme buli lukyekere omukono gwo tegunte tolindeka olutambula mpola mpola bwe kiriba tebulikya eddoboozi lyo liriba musisi lirikankanya agasozi gabbire ndimagamaga noonya baali bangoba nga baali ku ttaka nga mukoka bacunya oliweereza enkuba eri mu kibuyaga balisaasana woli wuluguma ndigolokoka mu kumasamasa ndimasamasa ng'onfiiriddeyo emunyenye yange terizikira ndyogeranga ku bulungi wowo mbagambe nti obikolako ku bwerere. Seems to be a very good song. It's very wonderful. Now remember the job Kiza. Yeah, it's a collaboration. Actually, mu awards za gospel, it won the best collaboration song of the year. Yeah. But for industry, n'abavubuka abayimba music nga toyawuddemu wala na mulenzi. Olowooza kizibu ki abaana ba gospel mu mulundi guno kye basinza okusanga ng'oba oli awo singa tubali tukigonzezaamu osanga gospel wammwe style yammwe ndowooza yali badde ate muli waggulu nnyo okusinga kaawo. Ekisinga okuchallenginga abaana ebintu biringa bisatu bibiri. Kisookera ddala kwefaanaanyiriza. Abaana ba gospel babeera ne template ze baagala bafaananye, like omaliriza gwe tokoze kikyo olw'okuba oyagadde ofaanane segmento oyo oba kale ate mu kwefaanaanyiriza kwaffe twewunzikira nnyo mu Sasula. Ogenda okulaba nga omwana nyinza obutayogera mannya naye oba aba ayina icon we mu Sasula industry, mu Sasula side ng'ate gwayagala afaanane. So abantu bagezi era even you Alan, you differentiate between gospel music and secular music, and you also differentiate between a gospel artist and a secular artist. So kati nze wondaba nga ate ntandise okufaanana secular artist kiba kitegeeza omulamu wangu vuddeko. So ebiseera abantu betuweererezaamu nabo balina amagezi. So ekisinga okukuba abaana kwefaanaanyiriza, they borrow templates from the secular side ne baagala bakole ekyefaanaanyiriza mu gospel side. Mu gospel side. Ate nga bo okubikulirwako balina kulala nnyo. The secular and the gospel are totally different worlds. Kitegeera. Then challenge endala eriwo ya Sente. Jukira kati ffe tetubeera na managements. Kitegeera. Kati kankulage, for example, I can give you an example. Show yange yayakyadde. Show yange yayakyadde ng'ogyeko malayika. Ebisigadde byonna nze abikola. I have no sponsorship, I have no management. Kitegeera. So osanga omuntu w'omutima omunafu aba agenda kireka, aba agenda kivaako. It's so sacrificial. So that's the same thing with production of music. Tetulina management esobola gamba nti no, they can manage an artist from production of the audio to the production and the promotion of the video. We don't have that arrangement. If we have it, it's scanty. Kitono nnyo like. So abaana balaba nga kye bateekamu bayinza obutajjaayo ssente zaabwe oba. So okuteekamu mu gospel kikyali challenging gye tuli. Yeah. So bantu batono nnyo abakitegeera ne bateekamu. Actually, I was so much criticized about the video of Yakyadde. Why? Bangamba kati segmento ekyamutekeseza ssente mu video agenda zijjayo ddi. So that's what people look at. Kuba era baba kulaba nga igwa ateekamu. So nayo challenge y'amaanyi nnyo. Kati ate n'obwa sitabu nene buyinenge gye butulimbalimba abaana bamaliriza tebaagadde kukola. Tebaagadde kukola. So era kimaliriza tekijja kukola. What do you mean tebaagadde kukola? Emirimu egya bulijjo kwa kati oba tolina manager, oba tolina management ng'ate tokola na kukola. How are you going to survive as an artist? How are you going to move on with your career? So abaana bamaliriza tebaagadde kukola olw'okuba balowooza ba celeb, ate ne bamaliriza nga ne ssente tezimala to add substance to their celebrity. So bamaliriza bookya. Bwe ntunuulira abayimbi benkyazizzaako wano, bw'otunuulira gospel industry
according ku bayimbi ebyenkyazizaako abayimba gospel bagamba nti church zino zibawaayo emitwalo 10 20 actually ndowooza Apostle Grace ye musumba ndowooza nze gwe nasooka okulaba ng'akwata Sente oba yakwata akakadde n'akawa Muyimbi n'akawa Titus kuteesa for his performance but abana ba gospel abamu benjogeddeko nabo besobola kwatikiza amanya bagamba nti kibaluma nnyo era kikusomozebwa kunene nnyo nti churches n'abasumba abamu tebawagidde muyimbi wa gospel kusituka naye abeereko bulungi oba oli awo kyekiretedde n'abayimba gospel abamu okuvayo ne bagaka tugende mu Sasula world kituufu kiri kiti ekyo kituufu oba okyogedde bwotyo naye jjukira industry yaffe ekula bukuzi ekula bukuzi ebintu ebimu bijja with demand trust me Titus kuteesa bwe baamuyita ne bamuwa akakadde yali akagwana okakola ki ekisooka yeetadde mu position y'okuyitibwa okuperforminga so abayimbi abasinga abacomplaininga osooka ne weebuuza are you in position of receiving 1 million gwenga gwe omuyimbi are you in position of receiving 100,000 so oba Titus okuyitibwa okwebwa akakadde yali yeetadde mu position he had a song eyitibwa ku platform emuwa akakadde so ne platforms zennyini za levels olwokuba Apostle Grace asobola okugaba akakadde tekitegeeza nti n'Apostle Segmento naye agenda asobola okuwa akakadde kati gwoyinza okwesanga Apostle Grace tomumanyi naye ng'omanyi Apostle Segmento ow'emitwalo 10 so tocomplaininga nnyo wobalaba nga Apostle Grace ye oli awa akakadde ng'ate Apostle Segmento ye awa mitwalo 10 kiyinza okuba nti bwe busobozi bwe so it's sijja kublaminga basumba butatuwagira ate sijja era kublaminga bayimbi kunyiiga nga tebabawagidde okitegeera kuba ekisooka n'abasumba bennyini buli buweereza bwabwe neziri kyaki zaabwe gwe lwaki oba oyagala bakuwe sente nnyingi nnyo according to the way you wish eri nayo kyaki ye tu ye muli abaawuliranga ezo ze zikujjaamu okitegeera bwe ziba tezikujjaamu then somebody anakuwa ezijja okujjaamu ajja kukola ki nze kyengamba abayimbi kyekino actually recently I was on an interview nga bagamba nti should artists ask for money yes artists should ask for money in gospel yes you should ask for money because you have to be facilitated but don't price yourself don't put a price tag on yourself why asking for money is one thing and putting a price tag on yourself is another so omuntu alina okwemulugunya olw'okubanga bamuwadde emitwalo 10 kiba kitegeeza ayogedde ne price they are price tagging themselves okitegeera oyinza okwekanga ng'omusumba ezo ze yabadde asobola mu bbaasa are you singing for business yes oba oyimba kuweereza byombi I'm singing for business and I'm singing obuweereza kati omuntu bw'aba ne price tag n'agamba nti nze anjagala ndi wa miliyoni 2 nga wa gospel golaba ng'ekikyamu tekiba ati kati kiri bwe kiti we nkugamba nti I am singing as a business and as a ministry ngenda byawula bwe nti when do I sing as a ministry and when do I sing as a business kinyonyole wemba ompise mu church okuweereza oba ompise kuyimba nga muweereza so singa business that's why I need your facilitation bompita ku mbaga okuyimba awo mba ngenda kwe pricinga kuba ompise for business ompise kusanyusa abantu bo so I will price myself with ku crusade obuweereza okitegeera what I have to first make sure that you have is you are going to facilitate me era nkubuuza are you going to facilitate my coming nti yes nga nkugamba nti nvuga Subaru okitegeera woba mpise miti yana Subaru enywawo emitwalo kangambe kala 3 nange nonfunayo oba 2 okitegeera mba price nze I'm putting myself in a position of being facilitated okitegeera naye wompita ku mbaga nkugambirawo nti embaga z'omu Kampala nzimbira akakadde kamu wabweru wa Kampala kamu kitundu okitegeera era tunegotiatinga nga mnayi sijja sobola wezi tukole tutya kali mumpaka gadde muyiwe mu motoka yange amafuta so webanga business I price myself naye oba buweereza I put myself in a position of being facilitated
so kati akyabayimbi kye batate nina kanisa gye nagendako by the way yali eyo Matugga nembagamba will you facilitate me ne bakkiriza nentuukayo omuvubuka ne mugamba mugenda kumfacilitatinga mutya nemana tugenda kufunayo amafuta ga mitwalo ameka 3 nengenda ku church nali neddezi oyo ne tutuuka mu church tetumanyi na gye bajja mitwalo 3 tetumanyi na gye bagajja emitwalo 3 why jukira omuvubuka yali yazimpeereza dda ssente ngendo tuuka mu church ng'eri mu kyalo mulimu abantu nga 7 mu church nebuuza era neddeza naye twavuga emmotoka paka Matugga mu town nga tewali ayogera na munne nimbana nembuuza ddeza bano abantu emitwalo 3 gye bampadde bagijjeewa twagenda okebera mu bibbo ebyebiweebwayo nga mulimu emmere enkalu eno amatooke biki nembuuza bano abasajja emitwalo 3 bazijja naye nga ssente zaabwe nazirya singa nagenda tebannaba kumpa ssente naye sigenda kukkiriza kumpa ssente ezo okitegeera so that is the heart of a minister. When you are ministering, you don't price yourself. But when it is business, it is okay to price yourself. So omusumba wakwe emitwalo 10 nozirabanga ssente ntono kiba kitegeeza nti gwe toyawudde you continue to price yourself throughout. I've hosted so many gospel artists nga bulimu agamba CRUZ fetugwala bano ogenda omusumba nakuwa 5 mu basa nasindika omwana nakuwa 2 nakusindika omwana nakuwa 10 ne kyokka ate botunulira aba gospel botunulira abana abasachula bajja mu church ne bapiaringa omusumba namwa $4 million 3 ye facilitation y'oyo agamba abayimbi abanene sikyo yo facilitation y'oyo nawe yono facilitation y'oyo I will not pin pastors by putting a price tag nti zirwaki bampa 10 oli namuwabi oli namuwa kakadde kitegeera that is where ye kyawulira okuwa kye kikujjamu ye kyawulira kye kikujjamu wekibate kikujjamu emitwalo 10 wekibate kikujjamu dayo ku lusozi onoonye Mukama akongera amafuta obeere mu level z'obukadde obuna mulekerawo okubyombesa abasumba mbabawe emitwalo 10 yes woba owuliranga emitwalo 10 musumba se yakuyita okuweereza se yakuyita okuyimba woba ng'oli emitwalo 10 tegikumala dayo ku lusozi gye wasabira amafuta Mukama amafuta ge wampa ga mitwalo 10 nyongeramu gafuuke ga kakadde okomewo otuwe tune oba tebakakuwa akakadde. Stop telling pastors that they are giving you little money. That is pricing yourself on a ministry side. Nzoli kasangama nti bamusedde ku mbaga nange nsobola okumuwerekerako mu kkooti naye tosobola kujja n'oŋŋamba mbu omusumba yampadde emitwalo 10 mpulira batuyisaamu amaaso waapi genda oyongere okusaba ekisa Katonda kwekisa kyakakadde. Kati actually Titus is my friend, actually is my brother. A friend is another statement. Tulina bwe tulaga ne Titus nagenda awe twalina muwongo Titus nampita nangamba jangu onya ompik we were going somewhere naye jangu na muwongo je tugenda ovira ojje kati we natuukawo nga amazo yimba nange ne bandaba nanga segmento nawe yimba naye sali ku program na nyimba naye nali sigenda saba sente kati nagenda ola musumba tanso kuba abantu obwama ngalo zanjagala ki nampe baasa enkalu nakolata nampe baasa nagenda ojibikula nkalu Titus musumba yemaliddeko bwerere emirembe nzinadde nkimyekwe kitegeera niyo saayo omusumba yakuwa baasa enkalu ngomaze okuyimba nga maze okuyimba yayagala okulaga kuba bawa Titus nga ndaba ninze nali nkimye Titus kati oba nalowooza nti njawulira bubi nga tebampadde nange nanfunira yawe baasa nampa kati nga musumba nga mulungi amanyi n'okunteeka mu programu gye sibaddemu tuba tugenda mukuba okubikule baasa nga tebuli kirimu. So you were not hurt? I wasn't hurt because I wasn't intentionally looking for money. I didn't want money. I had come to pick Titus ne banda banengamba tufunye omukisa nawe yimba n'ennyimba. Kino kyogedde bayimbi bano teba crucifying. Nze era nsigala nkyogera. Woba oli muyimbi nga bakuwa emitwalo 10 nga gwe bakuyita bakuwa emitwalo 10 toyomba yongera onoonye Mukama akwongera amafuta g'akakadde. Noli agwe bawa akakadde naye yanoonya Mukama na mafuta g'akakadde. Okitegeera? And this is when we also bring in branding. Choko okalabike. Okitegeera? Waba kuyise okuyimba ng'oyagala kakadde gwokalabika oba weetunudde mu ndabirwamu gwe ng'omuyimbi akakadde ako okalabika. Ogenda osanga omuyimbi awo atuwa emitwalo 10 biki nengera omutunuli actually ye asaana 2 nga omutunulira bw'oti asaana 2. Bayibuli egamba nti Musa we yava ku lusozi abaana ba Isirayiri baite basobola mutunulako kubanga yalina ekitiibwa kya Katonda ku maaso ge nga tebasobola mutunulako. You can ask for the glory of God to cover you
ekitiibwa kya Katonda ne kikubeerako physically nga omuntu wakutunula yalaba ekitiibwa kya Katonda. Omuntu tasobola kuyita mu maaso ng'ekitiibwa kya Katonda kiri ku bulamu. Abayimbi ba gospel, that's the difference now we are supposed to make. We are gospel ministers, so consecrated and set apart. So you are supposed to walk in glory of God. To the extent that you cannot afford to be called and you get under facilitated. If you have the glory of God upon you. Kati abaana abamu baleka principles ezimu ne balowooza nti bagenda kyekyo nagambye in the beginning nti abaana abafuna template za Sasula ne balaba bazitambuliremu babiwulira eyo bwe abayimbi ba Sasula gundi baba amanyi prices zaabwe gundi bamwazino gundi bamwazino kati ne bajja neno mu gospel nagamba ne gundi balina mwazino nange balina kumpa zino naye natandika okweteekamu ekintu ekyo ky'okubeera ne price ku ye. You first seek the kingdom of God. Matayo 6:33. Soko ononye obwakabaka obw'omugulu n'obutuukirivu bwe. Byonna byagala bigenda kwongerwako. Ebintu bye tukayanira ngo simanyi bampe emitwalo 10 ezo nnyongeza. Soka webuuze gwa hagwa ayimba gospel, you are a gospel artist. Woyimbe abantu bameka bawereddwa omukisa. They have done us these things. Nze natu oyo tayi sasinyi yagamba ayina musumba yamukubira namugamba musumba bananfuna y'amafuta nti ye yagenda tuka nga lita 10 y'amafuta eriawe mulinzi. Mumpeke nga mafuta gali mumpeke. Ninaje nagenda nga lita 10 y'amafuta emulinzi awo. Yabuga gamba Titus atujukira ffe tusaba mafuta. Musumba ngeyo wala. Munanfunira yo ku mafuta. Ku musumba tujja kufunira amafuta tofaayo. Ekyo kyangu. Ngaavuga ngagenda mitiyana. Yagenda tuuka emitiyana. Nga baguza lita 10 y'amafuta ngeri awo baji ayemulinzi. Amafuta gennyini ge bayiwamu we bati. Segera ninawe maganjo gye bampitaawo ku church musumba ne mugamba musumba munanfunirayo ko facilitation kuya tofaayo eno tufuuwa abantu baffe bafuuwa gwejangu kasitona bawo mukisa bajja kufuuwa sente empya n'enkadde. So we have had all these things. No gendera ne bakufuuwa saagendayo. Why? Agosige mafuta mwentambulira sitambulira mafuta ga kufuuyibwa. One, katika nkubulage levels, when you are a gospel artist and you are asking for an opportunity to be hosted, don't ask for money. If you are a gospel artist nga bakubira esimu ne bakubookinga, then you are okay to ask for money and to ask for facilitation. So twaweerezanga nga tukuli ku level gamba papa mbadde nsaba kuweerezaako mukama n'atuwa ekisa ne tutuuka ekiseera nga tulina enamba z'amasimu kwe batukubira. Hello papa tubadde tusaba ojja oweerezeeko ku kyaki yaffe, tubadde tusaba ojja oweerezeeko mu bavubuka ewaffe. So you have to be patient and wait until you are positioned for a facilitation, until you are booked. Because if somebody calls you, Alan, mbadde nsaba ojjo tuyimbiremu. Kibaseza babadde ne meeting ne bateesa okujjako. Okitegeera? Bakuteesezzaako. So there has to be a facilitation. Naye obanga gwe agenze wa Alan nonga nti Alan nsaba kuyimbako ku kyaki yamu. Kibaseza ye agenda mukama wa mukwata akagenda kuyita ojjo oyimbe. So you are not even obliged to ask for money. So that is the difference. Nene ekirala abayimbi ba gospel gye tulina okweteekamu tunoonye mukama, tunoonye obutuukirivu bwa Katonda, tutambulire mu kitiibwa kya Katonda n'ekisa kye. W'oba oyagala amafuta g'akakadde kamu g'oba otambuliramu g'oba olabika Katonda musabe ekisa ekyo ekyakakadde akamu okatambuliremu bajja kukakuwa. But the moment you start complaining that they give me little money, that means that there is something that you are not doing. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri oligino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Segmento tuli mu mbeera nga abayimbi ba gospel bakola concerts. Ngenze ku concerts. I would count concert ya Titus Kuteesa was a success. Yeah, sure. Because ku nnyimba ziyina n'ebbanga lyamaze mu gospel n'abantu be yafuna, Titus yafuna abantu baali bangi ate nga ateeka ku kisaawe. Tuli mu mbeera nga abayimbi ba gospel bakola shows ne ziflopping naye nga b'amaanyi mu gospel world era nga ennyimba zaabwe zikuba ku radio. Ekibuuzo kye nabuuzaako Lumule Vixon n'atanziramu ansa bulungi
naye njagala okufuna answer okuva gy'oli nkibuza abayimba gospel bangi abasumba bayita crusade ne bayita mu bayimbi okujja okuweereza crusade ne zijjula baŋŋamba mbu bwe mba mulanga show zammwe ezo kati nga show gy'olina mu November muyitaayita mu basumba okubasaba ku butuuti mulange show ezo abamu ne bagaana naye ng'ate gwe mumbadde mukola okuweereza mu mwoyo omulungi nenjagala okubuuza how do you think gwolooza abasumba basapootinze batya kubaza ekivulu ekyo ze sente z'oyinza ofuna nawe ng'omunnewo n'oyongera ku brand yo naye according to the gospel artists bagamba mbu tutuuka mu basumba ne tusaba obutuuti ne batatuwagira nze ndi ku side y'abasumba ne bagamba nti n'osaba akatuuti ng'olinayo show omusumba n'agamba oyo asabira waani tya asabira wa pasita gundi tya asabire ewaabwe bajjamuwa akatuuti I was so happy when nalaba Apostle Grace. By the way, Apostle Grace, Oba, may the God bless you abundantly. Nalaba Apostle Grace mu concert ya Titus Kutesa. He sat from the start to the end. Simanyi oba navaawo mangu naye sirina musumba mulala kuja ng'ogyeko musumba Twina Herbert. Sirina Twina Herbert yayimba. Ngange yamulabako. Twina? Oba pozi najja kushare Twina. Baby nga nzigasa. Chakwali kushare Twina. But nasanyuka okulaba ku Apostle Grace. Yajja atambi n'abeerawo. Kwoyo omwana alina ennyimba entono. Yaliwo n'abeerawo paka enkuba lwe yatonye yasembayo. Ngera sho kumpi ewedde. Ne maama waffe mukyala we. Nengamba nena tunule ekisaawe ekyo. Nengamba singa yabadde crusade kyandibadde kijjudde. Era nabuuza mukwano gwange omba muyita Paul Sera. Akola ku Power Spirit. Power FM. Nabuuza naye Paul Sera. Ng'abasumba bwe bayita crusade zijjula. Kitwalira ky'omusumba ogamba nti Segmento azatuweerezaako mu church zaffe wano. Abamu ennyimba zammwe bazikozesa mu worship sessions. Sigamba nti kibi bazikozesa. Naye omusumba ne mugamba Saturday eno oba Friday eno tugenda kusabira wa Segmento. Onfuna? Neno laba omwana Segmento ayimbye akayimba Mukama yakyadde wange. Nosanga omusumba ng'agamba mu church waliwo omwana yayimba akayimba Mukama yakyadde wange nga ze alabanga omwana amurecognizinga. Naye ku lunaku olwo omwana lwasinga okwetaagira wallahi church nefairinga okusindikayo yadde abantu ebyo. Kakati neneebuuza bw'oba ogamba nti really tukola lwa mwoyo kati awo omwoyo guliwa bwe tubanga tuli mu ministry okuweereza kwe kuliwa kubanga kati awo n'omusumba naye ndabanga abataweereza kubanga supportinga omwana abe bulungi omwana asobole okuddamu okuweereza mweri embeera gy'oyogedde. Nze bwe nalina show yange yasooka yali awo ku Fido Dido. Kyaki yange almost yonna yajja. Kati abayimbi batono abasobola okyogera ekyo. Era wabadde ombuuza wambuuza eno interview etandika wambuuza gye nsabira ne musumba wange. Abayimbi bonna simanyi kale bwebabuuza gye basabira bakugambayo. Abamu. Kati musumba abantu b'oba omugamba akuwe ndigaze. Kati bayinza okubeera mu dual citizenship. Nti ziyinza okuba nga ndigaze ate at the same time bafaani bo. So we need to differentiate. Musumba oli musaba ndigaze naye ate nawe olina bafaani bo. Naye ate era kisoboka okuba nti n'endigaza musumba si bafaani bo. Kati Mukama abakuyambe ne babeera nga bafaani bo. Zisooka kuba ndigaza musumba ne balyoka bafuuka bafaani bo.
nze we nali njagala abantu kyaki ejje ne saliise mu musumba baalize naye ate we nayita musumba kyayitirira kubanga musumba yajja n'agamba abantu ku kituuti nti ffenna tugenda wagira segmento mu show costa bidi ne ziva ku kyaki ne zijja ku fidodido okitegeera so omuyimbi yenna nga tonnagamba nti abasumba tebatuwagidde ebivu kituufu nnyo singa ebeera ku lusedi ejjula nnyo gundi ne zimenyeka naye ate mu concert abantu oyinza n'ogwesanga nga the guest of honor musumba ayina ekkanisa etuuza abantu omutwalo mulamba ne bamuyise mu kisaawe ekyetaagisa abantu 2,000 nga ku kyaki tewabeerayo bantu 10 bazze. It is very possible but we have to understand that ziri zondi gaze gwe nawe oyina abafaani bo kitegeera you mobilize your fans bajje then have a church that you subscribe to as an artist. Have a relationship with your pastor. How gwenga muyimbi, how do you relate with your pastor? Pastor was oyine namba ya pastor wo asobola okukubirako mu biseera bye eby'eddembe wogenda ku osobola ogenda ku church nga teriyo program ebibuuzo byolina osooka okwebuuza nogamba how is my relationship with the pastor otegeera so the first tulina osookerako oyina ekkanisa gy'osabira because that's where your first support comes from. How is your relationship with your pastor? How is your relationship with n'endiga zoyo musumba? How are you related to your church? Woba ina tiki mwezo box zonna abantu bagenda kujja bakuwagire mu kivulu kyo kuba musumba tasobola balagira kujja ne bagaana katize ka quick example. When I was doing an interview with Titus Kutesa yangamba oba church yeri mukono oba mukono naye salaba musumba we ku concert ye naye according ku story gye yampa yajja asavinga mu church but ate tasabira ku fanero but Apostle Grace yajja kikuwa kifaananyi gwekikuwa kifaananyi ki mba sisalira musango pastor wa Titus ate n'empisawo Apostle kiyinzika okuba nti pastor wa Titus yali busy ate kisoboka n'okuba nti no just eyagala bwagazi kujja niba n'abasumba babina n'embeera zaabwe bayitawo balina embeera nti omusumba asobola okutunulira nga threat okimanyi ekyo nti omusumba asobola okutunulira nga threat omanyi similarity gye tulina between artists and pastors is that tukozesa bituuti ate enjawulo gye tulina nti ye enjiri bagyogera bwogezi ffe tuyimba nnyimbe okitegeera so the similarity that we have eyokwera nti ffenna tusharinga kituuti kuba obuweereza bwaffe buli ku kituuti is their advantage is to their advantage kuba ekituuti kiba kyabwe okitegeera kati ate ffe disadvantage gye tulina disadvantage bo gye balina nti ffe we can win all their flock to become our fans because of our song okitegeera so oli ekituuti bwe kiba nga kike kiba kitegeeza nti awakusinzaawo amaanyi kuba ekituuti kike okitegeera era n'abantu bonna abasubscribinga ku ekyo ekituuti baba batunulira musumba so si muyimbi so kisinzira era nzirayo kukiri kisinzira ku leadership gy'olina naye tukkirize nti n'abasumba bennyini basobola okubeera nga eri abasumba bayimu embeera omusumba asobola kubeera n'embeera nga alaba you're taking the shine okitegeera nze nina omusumba gwe mmanyi eyali wansi n'omuyimbi kale gwe mmanyi eyali wansi w'omusumba naye olw'okuba ye yali star n'ayawuzaamu endiga n'akola ekyaki eyiye okitegeera so at some point ng'oggyeko ebyomwoyo ng'ojja mu mubiri we can pose to be threats okitegeera naye era kiddayo ku kiri eri have a relationship Titus gy'alina ne Apostle yali esobola okukitula Apostle mu office ye n'ajja ku festival ya Mulokole. It's not because the other pastors have bad hearts and they don't wish him well, but it's because of the relationship he has with him. So let's build a relationship with our pastors, and you cannot build a relationship with all pastors. But have you had statements like oyasabira wagundi? Yes, church politics. Oyasabira wagundi. Kati jukira obogama nti oli asabira wagundi. Kati kiba head to head
ono musumba takwatagana n'oli musumba okitegeera kati bakulaba ate gwe oli weeri ekyo it is there. How are you promoting your show okulanga etuuka mu bantu tulina politics so yo mu church ndi foot soldier. I reach people person by person. Sigamba nti no kankwese platform ya churches mpita abantu wokosa platform ya churches ngo oyitaba kati show yange eriyo ku Saturday bajja kugana tuli mu practice ncha Sunday tetujja kujja okitegeera weberayo ku Friday musumba solo tekayo overnight era sirwa abantu ne batajja so just have nze kati the way I'm promoting my show ankutukiranga gwe Alan Woli nga Alan badde nkusaba je mu show yange okitegeera nemba kubira musimu yange nimu abantu nge 13 nemba kubire nenkuba amasimu. I call my friends. By the way, abantu bagenda okujja mu show eyange si bantu abasabire ewagundi be bantu nga oluyimba lwa yakyadde lwaba omukisa nakebera ku yakyadde ina challenges emitwalo 3 mwaba emitwalo 3 njagala ka just 10 5 zijje ku arena mwaba abantu 3 yakyadde ina emitwalo agenda mitwalo 6 ejja views ku YouTube kwaga emitwalo 6 nze njagala ko just 5 bajje ku arena okitegeera yakyadde aina abantu beerawo omukisa nze abo benjagala saagala abantu basabira wagundi because when I said like that I'm going to be disappointed by church politics. Yeah, so that's how I'm promoting my show. Wabanga olimba lwa yakyadde lwakuwa omukisa you are the one I'm inviting for the show. Yeah, I'm not inviting somebody who is praying from here or there. Bobo yimba okola mirimu ki emirala? I have an ice cream shop. I have an ice cream parlor. It's Koi. It's a new shop. Actually, ebimu ku bibala bya yakyadde. Nakola ice cream shop mulimu Nansana ku opposite Meru ku Sibyangu Plaza. Tukola ice cream asinga mu town. We have milkshakes, we have juices, we have everything. That is nkozesa abakozi basatu. Nkozesa abakozi basatu. Yeah, but it's a new business. Bwana gitandika I think mu April. Nali nkozesebwa then nenvaayo okukozesebwa kwali ku compromising nnyo performances zange and I was cancelling some of the bookings because I had to report to work. So I decided some of the money from the bookings needs diverting and nkola mu business. Okay. Nga tuli mu mbeera nga tuli mu kweteekerateekera sheno. Have you seen ba sponsors ofunye olabye okuwagirwako so far okitambuza otya? Sinafuna ba sponsor. Sinafuna ba sponsor one because maybe nalwawo okulanga naye ate it was for the brotherhoodness. Initially yakyadde yali alina kubeerayo mu January naye Titus n'ateekayo ndi Mulokole festival mu January. Kale tuba tunaatera okutuuka mu January ndi Mulokole festival ne bagikyusa nedda mu Gwokutaano kwanza nali nzikiriza okujja mu Gwokutaano naye ne tutasobola kubeera na ndi Mulokole festival nejja mu Gwokutaano so nze nali nino pozingamu. Kale tuva mu ndi Mulokole ne Job n'awanika possible VIP concert mu Gw'omunaana kati nange atera still nino kupushinga. So I didn't want to have to be in a conflict of loyalties and interests because we have almost the same funds. Yeah, so that's why nze yange yesembeyo mu Gwe11. Yeah, kati awo tubadde busy so nalwawo okulanga nalwawo okusindika proposals. That's why maybe I might not have a lot of sponsors coming on board. But I'm having promising people. Abaja ne bagamba ozereti naye katufuneyo kino. Tujja kufuneyo kino. They are promising. Yeah. Botunulira gospel industry yaffe n'abayimbi tuyinamu obudde buno abayimba style gy'oyimba mulimu abakuinspiringa. Kino nsiba nkyogera nakigamba Seku nga tannagenda Canada naye yagenda tanzikiririzaamu. Nze omuntu eyanspiring okutandika okuyimba yali Seku Martin. Ate olimba lwo nze nayimba ng'olimba ku ssomero nga baluyita Bulozi Nyooka lwa Seku Martin nga balowooza lwange. Nzijukira bulungi nnyo naluyimbiranga mu kasaati nga kaliko ekigambo Fubu. Ngera bampita Fubu. Actually nze ku ssomero baali mu primary baali bampita Fubu. Seku Martin inspired me a lot. Naye nakimugamba nantandoza natakikiriza bulungi. Yeah, then there are also other people that inspire you.
and some of them are even younger than me. Yeah, so over Fortune naina kimugambako olumu. Fortune Spice. Fortune inspires me. He's a lyrical genius. By the way, I'm inspired by lyrics, not styles. I'm inspired by I'm inspired by lyrics, not styles. Nze namba mpulira oluyimba, I listen to the lyrics. Writers inspire me. Kupi is a very good lyricist. I love, and he's a stylist. I love his style. I love the lyrics. So he also inspires me. Ani omulala. Ani omulala gwenda bao. So many artists. N'abawala. Nabo they inspire me. How do you promote your music as a gospel artist? Because it's hard. Yeah. I upload it for digital streaming. Then I also use my socials, YouTube, TikTok, majorly TikTok. Then I also netumutambuza ne kuma radio ne bamukuba kuma radio. Yeah. Then segment zinabade sinaba ku venturinga munnyo ya this extra money that you put in to have promoters on board ekintu ne bakifula bulala nnyo. Yeah, ne kati awo tulaga. So go wetegese oba power promoter akutegese. Nze yetegese. Go against the Sasula venue. Nze against the Sasula venue. Nali waliwe yayagenda okuntegeka naye nga alina obukwakulizo bungi. Ate kino eno nayo challenge y'amaanyi nti nze kati nganze segmento omuliro ogunjakiramu. Nze kanza abagumanyi. Abantu abalaba tebagulaba. So nze nekkiririzaamu nnyo okusinga abantu abandaba. That's the same drama that I faced when I concert yange yasooka. So I went to a proposal na twala proposal y'omuntu gwe nali njagala ntegeke. Nangamba ekifo ky'olonze kinene nnyo. Ekifo ky'olonze kinene nnyo. Ogenda kukola otya. Kati ate nga nze ndabanga ekitono. So nandaga bias even when we were having proceeding meetings nga ndaba he's against it. He's not forthcoming. Tachirimu. So kati ate nagenda okwesuula nti date gye nali namuwa eya show n'agiteekako event endala. So kati awo we nategerera nti tagenda kuntegeka nensalawo neetegeke. Yeah. So ate n'ataŋŋamba. Actually he also contributed to my delay kuba nali nsobola okuforwardinga proposals early enough. Naye nekiba bwe kityo. So nze agenda okwetegeka era nze yeetegese. So mu promoting shows, do you think of an idea yogenda ku churches ezenjawulo? Kubana mwezo churches tulina mba fans. Yeah, and kama kuwa mukisanti oyina ne church gyotuka nga ne musumba yennyini fani wo. And we have been invited, by the way. We have been invited to those churches. So I have a roadmap of church tours. Tukende tuyita abantu. I even have invitation letters. Ndoza kengendo okwongera mu kakade katana bakulabika. I'm going to invite churches officially. Babisome birango ku kituuti. Then tebalina kye bajja kwekwasa singa baganya okujja. Yeah. Tuli ku MTN Arena. Yeah, MTN Arena. Ngena kuzo mwezi 2 omwezi ogwa November. We white Titus kutesa. Titus yali ku hockey. Titus yali ku hockey. Yali ku hockey. Eri outdoor. It's the outdoor stadium kati nze ni mu indoor stadium. Oli indoor goli munda. So enkuba ne bweto nnya tuba munda. Tuli munda. Okay. So ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi ne segmento tugezaako okubanga ati tuyimyamu ne wano na wali. Alina concert mu November. Inaku z'omwezi nga 2. Inaku z'omwezi nga 2 tugenda kwa lwa 6. Sure. Ngenda kwa lwa 6. Rehearsal zatandise dda. Ngenda zitandika mu gwe 10. Ndi musajja Muyimbi. Nyinza obutafiira nnyo ku rehearsals. Okay. Yeah, so tugenda zitandika mu gwe 10. Yeah, but I'm sure we shall be good. Bayimbi ki abakusupport nze? Abo baba kuwalekeddeko. Abayimbi abamperekeddeko kati kigenda kuba kyanjawulo mukko. Abayimbi bonna bagenda kubeerawo in attendance, but I'm going to headline with 20 artists. 20 artists, and I've so far identified like 7. I'm still looking through to see. Kwa challenge tubadde tusinga okubeera nayo nti abayimbi baba bangi nnyo nga bonna bali ku program ya kuyimba nayimba half y'oluyimba. Kati abantu baba bakatandika okuleekaana ne navaayo ne baleeta omulala. I don't want that. Njagala omuyimbi ajayimbe oluyimba lwe luggweyo lwonna oba akube na nnyimba 2. Abantu bamukute omulala ajje, something like that. So all artists, all gospel artists, because I've reached out to all of them, ben sobola reaching out to.
are going to be in attendance, but I'm going to headline with 20. Yeah. Okay. Kale ebigambo byebisemba ebigenda eri abawagizi bo I think nja kuzanga show enatera okubanga ate oba oli awo etuuse because I believe ojja kuba atera weetaaga ngonedera, but this show is to create awareness. Sure. And okubagamba nti me the support gyengenda okuwa ojja kumpeereza posta yo. Yes sir. Nja kulanga wano tujja tandika omwezi ogw'ekkumi. Yes sir. Tulange empaka Neyanza egisa. Akalango kwekana bakafumye nako okampi. Wow. Kubanga nze ng'omuntu omanyi nze era ojja kiraba ovudde wano. Bangi bajja gamba lwaki yakyadde ku channel y'ensi era kyekyamututte eyo mu b'ensi wano tulina abaana ba blogger mu gospel world Segmento teyakyadde but nze ebyo mbiraba bulabi because I believe God is everywhere. Nkirabye nnyo ate n'abali ba gospel bakiŋŋambye nnyo navudde awo naye maama abaana omugambo gwe batokomoka eno mu gospel abaana bagenda ne beefuula abannalwoyo ennyo ne beefuula nnyo barelatives ba Yesu naye kati ate obwo buto it is a sign of immaturity mu njiri kati oli waaba alabanga ino interview ate alaba secular. Thank you. Buba buto kale wunzika tuve wano ababadde bannaffe mwebale nnyo okubeera naffe n'abakyatulaba n'abagenda okusigala nga mutulaba. Nze nsigala nze Segmento omusomi w'amatayo. Nina concert ngeri ennaku z'omwezi 2 November egiri ku MTN Arena. Okuyingira kugenda kukobeera kwa mitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, bano aba Lakizale ba mitwalo 10, then abadde miwa bakakadde kamu ku meeza. Tugenda tandika ssaawa 10, tugenda maliza ssaawa 5 ez'ekiro. Abayimbi bagenda kubeerayo, sigenda gamba nti abayimbi bonna bagenda kuyimba naye abayimbi bonna bagenda kubeerayo. Then abayimbi 20 bagenda kubanga bayimba gye tuli. It's going to be wonderful. Come ready to be surprised, come ready to receive God, come ready to be visited. Tugenda kusaba Katonda akyali ku olunaku atule masekati gaffe abantu bawone, abantu baddemu essuubi, abantu basanyuke, abantu obulamu bwabwe buzibwe bujja. And I'm sure that God is going to do wonders. I can't wait to see you. Amina. Thank you so much. Thank you, Alan. Mbadde nkusaba otuwa akayimba ka nakyadde wange then omayize ne sala tuve wano. Sikirabangako kino ekyokutuyanirira naye nga ntudde butuuzaawo nga waliwo abaleeta ebyokunywa oluvannyuma ne bamala ne bampaka amasaaja awo. Tuli mu Yesu tuli bulala Mr. DJ kubawo nnyawo Mukama yakyadde wange ne banneyiba ne bagamba yabaffe buli lunaku ebeera holiday wange namanya lujja kukya Mukama nkyalire yakyadde golo nakubye satu kwawe Mbadde nsaba mukize mbasabire saala eno. Katonda Abraham, Isaaka ne Yakobo kitaawe wa Mukama Yesu Kristo tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde. Nkwebaza olw'abantu abatulaba n'abantu abatuwuliriza. Nkwebaza olwa Alan weebale kubanga omukozesezza okubeera ekibya okutuusa obubaka bunene eri abantu Mukama Katonda ngesebo ate omusimbi okubeera omuweerezaawo Mukama. Nsaba nangira omukisa ku bulamu bwe taata w'ekisa leka ayi kabaka alaba amaaso go era n'amaaso ge begatanaba kulaba n'amatu ge begatanaba kuwulira ebyo Mukama bye bimulaga era bye bimuwuliza mu linnya lya Yesu muwe obuwanguzi obunene ekyo ky'omuteekeddeteekedde Mukama nga ye Alan kisigale nga kisuukundiddwa nga kyekkatiddwa ate nga kyamuyiika mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu era nkwebaza Mukama n'olw'abantu abatulaba abeera ku eno channel ayi Katonda ngisebo bawe omukisa buli omu muwe omukisa nga guli personalized nga gwe nabo bajulire bagambe nti mu kifubufu Mukama atukyalidde Mukama akyadde mu bulamu bwaffe abalina ebizibu ayi Katonda ngesebo basinkane mu buseera bwabwe obwetaavu ayi Katonda wange era nkusaba ayi kabaka obakulemberemu oseteze ensozi eziri mu bulamu bwabwe ababalumba Mukama obawozese ennimi ezibagolokokerako zirumirize ozisingisa omusango ayi kabaka bo obawanguze obawo obuwanguzi nga bunene mu linnya lya Yesu omukono gwo gusigale nabo obalabye omukisa Mukama buli kye bakola buli kye bakwatako kyale abalimi abalina businesses zaabwe Mukama bawe ba customers ate tukwebaza n'ekifo kino mwe tuli ayi Katonda ngesebo yongera okuleetawo ba customer yongera gwe kenyini okukiranga mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu eddoboozi lyo Mukama buli aliwulira ayi kabaka leka afune okukyalirwa mu bulamu bwe mu ngeri ey'enjawulo ayi kabaka era bamanye bategeere nti balina Katonda omulamu ebigambo byonna byenjogedde mbirangiridde ku bulamu bwabwe nange nembirangirira ku bulamu bwabwe Mukama era ekirala kyenjagala okusaba ayi kabaka abantu abagenda okujja mu yakyadde concert Mukama obawo omukisa ogw'enjawulo Mukama obagabirire olunaku olwo taata wekisa ayi kabaka lubeere mu bwongo bwabwe ayi Katonda ngesebo butabavaamu
era bawe sente mukama ezigenda okumpagira mu linnya lya Yesu bajje ne sente bagule ticket bansupportinge bankwire n'amasimba bangambe twagala kuwa ku sente mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu bawe omukisa ayi kabaka bakatatu wekisa omukisa okutali buyinike ate nga gugaggawaza gwa Ibrahim gwe mbalangiriddeko mu linnya erisinga amanyi lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amin siba bulungi mweraba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga